balina political education ne civic education. Naye bino byonna byaggyibwawo mu curriculum y'eggwanga mu mwaka gwa 2015. Museveni yakimanya nti society gyengenda okudiiringa nayo, generation gyengenda okudiiringa nayo egenda okuba ng'omuwendo ogusinga gw'abavubuka. So nino teminga abavubuka bano ng'obudde bukyali. Kiyasooka okukola kwe kujja political education ne civic education. Kati civic education nasigala mu non-government organization NGOs of which nazo ziriko limiti. Bw'otunulira mu ebigudde ku muyimbi Gravity Omutujju ayinza okwejjusa n'ataddayo kuvoola Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ebintu ebimu abayimbi babiyingirira ne batasooka kwebuuza lwaki yasooka okusabula Kyagulanyi yakomaawo, lwaki gundi bwe yamugezaako teyaddamu kwogera, ye lwaki abamugezezzaako tebakyalina basobola kuteeka kivulu ne bayimbira bannayuganda. Weebuuze lwaki buli kaseera basindika mupya, gwe basindika tadda nga baleeta omulala, kubanga gwe basindika bannayuganda kasita bamuyisaamu eggaali ng'addayo atendera bakama be nti eri sisobolayo bali abaana balumba. Y'ensonga lwaki buli kaseera babasindikira omupya. Missoni ya Museveni nno kusaanyaawo bayimbi bagenderere mpolampola naye bo tebakiraba. Abayimbi ab'amannya bonna bannayuganda tebakyetaaga kubawuliza lwa nsonga emu nti bagezezzaako okwepima mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Awo manya kaliya zaabwe zigudde. Ye Mwami Museveni aba akola kuba tayagalawo muyimbi mulala kuddamu kuba w'amaanyi, yalaba ebyamuviiramu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati abayimbi bwe basindika oyo bannayuganda baba bamusiimudde ku maapu. Ne Gravity Omutujju naye yazambadde ng'azze ng'alowooza nti azze kukola ekinaayamba Mwami Museveni naye kimuyamba okufuna kasente. Ne bannayuganda bwe bamutadde ayagala kudda kwetonda. Abamu abakozesa kiyasooka okukola kwe kujja political education ne civic education. Kati civic education nasigala mu non-government organization NGOs of which nazo ziriko limiti. Bw'otunulira mu ggwanga lyaffe eritwetoolodde wano baniiba baffe Kenya bo bakyalina ekiyitibwa civic education ne political education. Likyova olaba kyanguyira bannakenya okubanja gavumenti ebyo ebitakoleddwa kyokka wano e Uganda tokirabawo. Ndi bannakenya lwaki basituka mangu wabanga balina bye beetaaga oba malwaliro oba byanjigiriza oba byantambula nti they are civilized oba nti bamanyi rights zaabwe era bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe eri eggwanga ekitali wano mu Uganda. Wano mu Uganda mwosanga abantu abamu ng'akugamba nti Gravity ensonga gye yayogedde entuufu okubanja Bobi Wine eddwaliro, so si gavumenti. Wano olwaleero mwosanga abantu ng'omubuuza omusolo gw'osasula osasula gwaki era gulina kukola ki nga takimanyi. Okiwuliriza mu ggwanga Uganda olw'okuba nkugambye nti we are dealing with a global society. Gye munnayuganda gw'ogenda okkeera ku mata osange ng'agamba omubaka amuzimbira eddwaliro, so si gavumenti. Munnayuganda ng'akimanyi bulungi nnyo nti omubaka yalina okumugulira ambulance, so si gavumenti. Nti olw'okuba nkugambye nti we are dealing with a global society era ojja sangayo ababaka abamu abakozesezza akakisa kano najja n'agamba nti nze ntaddewo akalwaliro kange kaako nti nze nguze ambulance. Gino si mirimu gyabwe. Emirimu gyabwe kuteeka gavumenti ku nninga, kutereeza ebyobulamu, ebyentambula n'ebyenjigiriza n'emirimu, to create jobs. Ndikyova olaba tulina ekiyitibwa budget embalirira y'eggwanga. Embalirira y'eggwanga eno lwaki ekolebwa era ki ekibeezaawo embalirira y'eggwanga eno? Ye ssente y'omuwi w'omusolo gwe gye bakusoloozaako gye bakugjawuko yeeyimirizaawo embalirira y'eggwanga. N'olaba nti ebyobulamu bigenze biweereddwa budget, ebyentambula minisitule y'entambula eweereddwa budget, ebyobutebenkevu biweereddwa budget, ebyenjigiriza biweereddwa budget. Oba nfunye bulungi, eno yonna ssente si ya General Museveni, eno ssente y'abannayuganda ng'eva mu nsimbi ey'omuwi w'omusolo okuviira ddala ku kibinti ky'ogula ne ka kiro ka sukaali.
So kikukakatako gwe munnansi okozesa obuyinza obukuweebwa ssemateeka n'obuvunanyizibwa bw'olina ku ggwanga lyo okubuuza gavumenti eno erina okukulembera n'okutuusaako obuweereza nti bannaye bino nga ndaba temubikola, ssente yange gye munzijjako ey'omuwi w'omusolo ekola ki? So si kuddira abantu abamu abapatikanye ne balwana n'amaanyi gaabwe ne bafunamu kasente ne bayimirira ate mutandike okubabanja nti gundi gwe tuwe eddwaliro. Awo oba oli mukyamu era oba oli mu nsobi. Abantu b'olina okubanja beebo abajja ne bakusoloozaako omusolo, bw'olina okudimandingako services. Oba ntegeerekese bulungi nnyo nti essente yeesoloozebwa yonna erina kukola ku ebyo ebigenda okuganyulwa bannayuganda. Kati bino byolaba nga private nti abo abalaba nti tebasobola kuaccessinga bino ebyalukale ebya bonna kubanga tetwenkanankana levels are different. Okibuuza bo bye basobola okugenda mu private. N'olwekyo singa kyali bwe kityo nti bantu ssekinnoomu be balina okuzimba amalwaliro n'okuzimba enguudo n'okutereeza ebyenjigirizo zimba amasomero, singa olwaleero tetulina kiyitibwa government schools, tetulina kiyitibwa government hospitals, twandibadde tuli buli kimu nga kya bwannannyini. Oba ntegeerekese bulungi. Ekyokulabirako, olwaleero ne woba oyagala okukola oluguudo olina okusooka owandiikira ministry ya works and transport. Woba oli mu Kampala olina okuwandiikira Capital City Authority nti nze nina oluguudo lwetuyitako ffenna tulukozesa abantu nga 30 netwagala luyiwa ttamaka, twagala lukola kolansi. Olina okusooka n'osaba n'owandiikira gavumenti. Kitegeeza bw'okikola nga gavumenti togisabye togiwandiikidde oba omenya mateeka era tukkirizibwa. Oba ntegeerekese bulungi. Eyo society ey'abantu ababugumyeko ate abantu abamanyi. Kyova olaba nkugamba gwe munnankyukakyuka nti kigenda tutwalira ebbanga ddene okwenunula okuva mu busibe buno bwe tulimu, nti omuntu yenna ng'onaamufuga fuga bwongo bw'oba osooka okukwata obuzingeko bw'oti. Kyekyo General Museveni kyakoze. So wano ku kya gravity tewaliiwo nsonga. Olwaleero kyova olaba nti era olw'okuba obutamanya olwaleero agenze ne ku personal property y'omuntu n'atamanya nti wano alina emisango 2 ogwa trespass, okusaliikiriza mu private property y'omuntu, ontegeera bulungi, ogwokubiri okugezaako okukyokereza omuntu omutandikeko olutalo. Kati bo abaamusindise kye babadde bamugambye okukola, of which nga bwe nkugambye nti agenza awantu ewali nga nannyini wantu awali civilized n'abamukolera they are civilized. So kyova olaba bamulese naye neyeerabira nti ebigambo byakozesezza mu katambi nga ayogera ne byatutteyo wali nga nannyini property eyo tannamutumako, tannamusindikako nti twalayo ebintu ebyo, era tannamugambako nti wange njagala atandika kuzimba ddwaliro. N'akwata ebintu ebyo n'abitwala ku property y'omuntu, already ogwo musango. Naye olw'okuba nkugambye nti Bobi Wine ye tajja kumufaako, naye bano abamusindise bo kye babadde baagalira ddala akole atwale engalabi ye wali, olwo bo bamufunyeeko evidence nti ne bw'anaayagala okubuuka mu kkali eno nti awange ewannyo weewaawo nze nkivuddeko tagenda kusobola kukivaamu. Kati olwo ye bamuzinzeeko bamufunyeeko evidence. Oba ntegeerekese bulungi. So kyekiri kyenkugambye, obutasoma n'obutamanya kyannaku nti eyo ye society gye tuwangaala nayo ey'abavubuka. Singa osanga tubadde tulina ekiyitibwa civic education, kyobola ebimeeza bimambo bado babijjawo nti ne political education nga wali mu masomero, apaana singa tuli wala nnyo era singa tulina services. Naye olwaleero bannayuganda tetwefiiridde eyo, kyokka ate tuli mu kubanja abantu
abo abakola hard money zaabwe okiwuliriza betugamba nti gundi tuzimbire eddwaliro emagere tuzimbire eddwaliro ebusaabala gavumenti ekireeta ekyo gwe mululu abayimbi gwe bayize nti balabira ddala ng'akasente aka federation akaweebwayo tewalina koogerako kasita munnayuganda avaayo n'agamba nti kayambeko kazimbe ku malwaliro bannayuganda basobole okufuna we baddukira nga bafunye obuzibu balabira ddala nti babajja mugaati gwabwe mu kamwa naye ate ne beerabira nti ensimbi ezo ziva ku za muwi wa musolo omuwi w'omusolo y'omu yennyini ate yakwata ku nsimbi ze entono z'afissa n'asalawo awagira abayimbi bano nabo basobole okubeerawo naye Gravity yavuddeyo nga yagamba nti eddwaliro eririwo erya Kiruddu n'erya Kawempe amalwaliro gamalira ddala bannayuganda tewali nsonga lwaki gavumenti ezimba amalwaliro amalala twebuuze nti abali e Mubende abali e Mbalala n'abali e Masaka oli bw'aba afunye obuzibu addusibwe Mulago w'e Kampala oba aleetebwe okuva gy'ali aleetebwe Kiruddu oba Kawempe eyo embeera gye baagala kubanga ensimbi ezo zisobola okuzimba amalwaliro amatonotono mu byalo naye nga gasobola okutuusa obuweereza obulungi ku bantu baayo naye bano ebyo tebaagala kubiwulira nga bannayuganda babyogerako balabira ddala nti Kyagulanyi Ssentamu avaayo n'alwanirira bannayuganda okulaba nti Uganda ekyusibwa balaba nti oyo ye mugagga ayogera kulemesa bo abatayina naye ate nga nabo balina kubanga Gravity be basajja abasinga okuba ebivulu mu ggwanga Uganda ate abantu ne babawagira balaba nti ensimbi eziva mu bivulu tezibamala beetaaga n'okulya ku nsimbi za gavumenti ensonga lwaki bakuuka ejjembe nga balwanyisa Kyagulanyi Robert Ssentamu tyatuleke n'ezo ensimbi nazo zisigale nga zituweebwa twekulaakulanye ffe twagala Louis Wattamaka twagala lukola kolansi olina okusooka n'osaba n'owandiikira gavumenti kitegeeza bw'okikola nga gavumenti togisabye togiwandiikidde oba omenya mateeka